Tusanyuse nnyo okubalaba mwenna abazze ku mukolo guno. Naye nga sinnasooka kwaniriza, njagala okusooka okwebaza Katonda n'okuddiza Katonda ekitiibwa kye mu bujjuvu, ndyoke ngende ku nsonga yonna endala. Bassebo ne bannyabo, enzikiriza yange ndi mukyala munokole, naye nsobola okubagamba ti Katonda wa Isirayiri mulamu era ayogera. Twatandika okuteekateeka omukolo guno wakati mu COVID, naye nga kyetwagala okutandika kinene nnyo. Nze tumanyi maanyi ga ngeri kyaga twambala okukyaŋŋanga, oba tuli wakati mu COVID, oba tukola oba tetukola, naye ng'emabega waliyo amaanyi agagamba nti kyekyo kye muteekwa okukola. Bassebo ne bannyabo, nagamba Katonda ti bw'olikola omukolo guno wakati mu COVID ne guggwa bulungi mu kitiibwa nga bwe gubadde, nikuweera obujulizi mu kibiina ekinene nti wakola ebikulu awataali kigula kyonna. Njagala kuwabwa ekyakulabirako ti bajeti y'omukolo gwaffe bwe banga ebadde ya bukadde 2, ffe katugambe nti twalina obukadde 5. Ebisigadde Katonda n'abituwa awatabadde bigula. Ensonga lwaki njagadde nsooke muddiza ekitiibwa kye mu bujjuvu nga sinnaba kugenda ku nsonga yonna. Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo, ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza. Kakati munzikirize bannange okubaaniriza. Sanyuse nnyo bannange okubalaba mwenna, abakulembeze abatutwala mu nzikiriza yaffe, Pastor Bugingo n'omukyala tusanyuse nnyo okulaba, Pastor Edin Nsamba tusanyuse okulaba, Pastor Nkemba tusanyuse okulaba, awamu n'abasumba bonna abayinza okuba nga bwe bali nga bali eyo, tusanyuse nnyo okubalaba. Tusanyuse nnyo okulaba ab'ebitiibwa abavudde e Mengo ku lwa gavumenti ya Buganda yonna. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Tusanyuse nnyo okulaba mikwano gyaffe, baganda baffe, bazadde baffe, bakama baffe, mwenna tusanyuse okubalaba. Tuusa okwebaza kwange eri gavumenti y'e Mengo olw'ettaffaali eddene lyetadde ku mukolo guno. Tweyanziza nnyo, tweyanzike. Ntuusa okwebaza ekkanisa olw'ettaffaali eddene lyetadde ku mukolo guno, okuyita mu bakulembeze abatutwala. Ssebo Pastor Bugingo, tweyanziza nnyo, tweyanzike ettaffaali eddene lye watadde ku mukolo guno. Nebaza bazadde bange olw'okunkuza, olw'okumbeererawo, olwa byonna bye mwakoze olw'omukolo guno n'okujja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza abazadde b'omwami wange Paul Saaka olw'okunzaalira omwami omulungi ono, okumukuza na buli kyonna kye mumukoledde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza bakama baffe bonna abatukozesa ku mirimu, nze gyenkola n'omwami wange gyakola. Mwami bya Katonda DIT, tweyanziza ssebo, tweyanzige buli kintu kyonna. Nebaza amasomero gonna omwami wange gyakola nga gakulemberwamu Mr. Muwonge
n'amasomero gonna amalala tweyanziza nnyo tweyanzike. Nebaza abatuuze ba Kabakazi Estate oba mbogereko ki bannange, abatuuze ba Kabakazi Estate gye tuwangaalira. Mukama abasanyuse, mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza executive eyeva wano eteeseteese omukolo guno, ekoze kyonna kye kitwala okulabika nga kubeera bwe guti. Ssebo chairman waffe ne executive yonna tusaba Katonda abakole bulungi, abasanyuse, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza ekkanisa yaffe gye tusabira Buddo Evangelical Church ng'ekulemberamu Omusumba Edward Nsamba, mubireko ku bantu, tweyanziza nnyo, tweyanziike. Nebaza abayimbi bonna ababadde wano, semmanyi bagenze obubaka bajja kububawa, tweyanziza nnyo, tweyanziike. Nebaza media houses zonna. Bannange muli wano, tetubasasudde, tetukoze tutya, newe muli mukola kyonna kyekisoboka okulaba nga mukola kye mulina okukola. Ate mu aba media we mutali, ffe tetusobola, mwe maanyi gaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abawe omukisa. Nebaza mikwano gyange, buli amanyi nti oli mukwano gwange ng'oli ku mukolo guno, weebale nnyo, byonna by'okoze era mbimanyi, mwebalire ddala. Baganda bange mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza ba service providers mwenna, buli alina kyakoze, service yonna gyakoze. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza bagole bannaffe abatuwerekedde, mwebale nnyo okweteekamu ssente, mwebale byonna, mwebalire ddala. Sembyayo okwebaza, si kusembyayo mattu. Nebaza abavubuka bange eka, abaana mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala okugumiikiriza, batugumiikiriza. Ntambula nnyo ku mikolo, weekend bagamba ne leero ogenda yegwe abagole bonna gw'olina okubafulumya, leero sigala wano, naye ne bagumiikiriza paka lwenkomawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sembyayo okwebaza omwami wange Paul Sanga. Bannange nsaba buli anjagaliza ebirungi amukubireko mu ngalo zange, kubanga ye Katonda yamumpa n'amunnomolako ng'ekirabo ekirimu buli kintu kyonna omuntu kye yandyetaaze. Nkwebaza, weebale okunjagala ennyo, weebale okugumiikiriza. Ffe be mulaba wano tulina embeera za njawulo ddala. Ndi muntu wa sipiidi esukkiridde, bwe mba ngenda okukola ekintu nkikwatira ddala n'amaanyi gonna. Kaakati ate ye omwami wange talina sipiidi eyo, bagiyita yapakupaku, bagiyita oba eyaki, ebintu biba byagwekenneenya. Kaakati olaba awo nayanguwa ennyo, omulala nga naye agumiikiriza sipiidi eyo ne tutambulira awo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mwenna mwantegeera ne mumanya lwa kuyimba, naye okuyimba kwange kwonna kuyimiridde ku ye. Sina luyimba lwe nnyimba nga si yaluwandiise. Ate era bwe ntyo bwe nkyagala, kubanga gwe nzikiririzaamu. Weebale byonna, weebale kuteeka linnya lyange waggulu eyo, weebale bankugambye ntya, weebale ntambula n'enzija eyo ne mumpita ne mbaweereza Masaka wawa, naye awagira genda okole. So weebale nnyo, weebalire ddala okutwagala, weebale okwagala abaana, weebale okufaayo mu buli nsonga yonna, weebale. Ebintu bingi naye olw'obudde nsobola kugamba nti weebale, weebalire ddala. Weebale olw'embaga eno. Embaga eno nno bagiŋŋamba emyaka oba ng'emeka emabega, myaka
sebo weebale nnyo weebalire ddala era ndi musanyufu nnyo okubanga kati nze mukyala Helena Saaka. Basebo ne bannyabo kankomaawo kuba nina excitement n'ebyenjogera ebimu naye kankomaawo. Nsaba Katonda abasanyuse, abakole bulungi, abatambuze bulungi, abawe kyonna kye musinga okwagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Tima mwenkikuweera basaba ne bannyabo abawagira muziki wange mukyalo oyo n'omwami Abuka Wenja be basooka okunzikiririzaamu nti nsobola okuyimba era be basooka okuba ennyimba zange radio stations nabo nkyakijjukira. Weebale nnyo weebalire ddala singa tewanzikiririzaamu singa nakati siriiwo. Akalabo kano kasiimu katwa. Mbadde nsaba wabeewo omuntu anyamba okunonya ekirabo kya Haji Sula akitwale ku mmeeza ewa Hajati Asiimu osobola okukola ekyo. Maama Haji kunneebalize byonna. Nsaba ekirabo kino taata kikutuukeko awo wooli. Wankolera bingi nnyo naye si concentratinze ku byonna. Ndi ku mulimu ogw'amaanyi gwe wakola okundaga nti okuyimba kya mugaso ng'oteekangamu amaanyi ng'oyagala nkikolere ddala era wano wendi olwaleero. Weebale nnyo weebalire ddala taata Mukiibi, ekirabo ekyo kiikyo. Senga ndibassa oba okyaliwo simanyi, nina ekirabo wano kyenjagala okuwa.